abakyala mugamba mutya? Kansubira bwe mubyali ali bulungi ka video kano kamwe kakwata ku mmwe, kakwata ku ki, kakwata ku kisenge, kakwata ku makaago, kakwata ku kutereeza ebibyo ebyagaana ebyasoba obitambulidde biganye. Ndowooza we tuli mulabawo kifo kipya, background mpya, budde bwa kiro, bantu beebase, fe abasigaddewo nga tutunula tuwogera anti munnange twagala tutuukirize emirimu egyatuweebwa. Kati olwaleero baleetedde akamumbwa kano. Baleetedde akamumbwa kano. Kano akamumbwa oyinza okuŋŋamba senge emumbwa eno yaki, nze siri lubuto, sinafuna lubuto, saagala kumenya, saagala nze sigoba kamuli ku mwana wange. Emumbwa mumanyi abakyala b'emputo basinga okuzinywa kamuli, kulwalalwala, ebyo nabbuguma biki biki be basinga ozikozesa. Era basinga obungi mukimanyi nti n'emumbwa zinywebwa abakyala ab'embuto abasinga mukimanyi ng'oggyeko zino eziwonya, simanga musota, simanga bino obutalo, simanga biki. Naye eno kino kipya. Era okumanya nga kipya njagadde nkyanjulira ekiro nga sirina kindeekanya wadde n'ekimu. Okumanya nga kipya njagadde nkyanjulira ekiro kubanga buli omu bino ebintu abikola kiro. Ababikola emisana be batono, oluusi batera kubeera n'abasajja bafumbo nga bebbirira. Babikola emisana kati ekiro kibaire gye bagenda bikolera. Kati mpozi n'abo abalala abalina abangi. So kati emumbwa eno ogiraba, emumbwa eno ogiraba ejja kukuyambako kuki, kutapyo gwe nga omukyala ogikola otya. Ansooke mbanyonyole emumbwa eno ya taapu, erimu eddagala lingi nnyo, ejja kukuyambako ku bwagazi gwe atalina bwagazi, ejja kukuyambako kubeera n'amazzi gano ag'emirundi ebiri ge mumanyi, agaserera n'aga flashinga, gano agapiisuuka. So gweoba togayina nga tolina bwagazi, kino kiri 2-in-1. Kagenda kukolera, ojja kusiima, ojja kukaagala, ojja kalagirira maama wo jjajjaawo, sengaawo, mukwano gwo, bonna ojja balagirira emumbwa eno nga woogiraba bweti. Bwenkana esaizi yayo tesukkawo, but kalagala kakola. Mukimanyize bukendeeta kakola. Bwaba muno tekakola oba mutino tebubakoledde wabujja wa mulala. So emumbwa eno ogisiira otya? Boti ogisirisa mazzi ga buguma, amazzi agookya. Lwaki nti eddagala ly'amazzi lyonna litambula nnyo naki n'amazzi agookya. Ogisirisa amazzi gookya nga bwe mugalaba nga gava mu flasiki eno, n'oteekamu bulungi, bw'omaliriza n'osaanikirako ku mazzi gaffe ag'omu flasika galeme kubula. Kati no bino byonna tubikolera basajja. Oluvaawo nga gamba siina za nviiri anti kaakati biki kati saazi. Kino kyenkola ndi mu kusira eno mumbwa gye ndi mu kusira kati. Mumbwa yaki ya mazzi, water. Eno mumbwa ya mazzi, sigana amazzi ge bakima ku taapu, amazzi ag'omu buliri, amazzi g'omukyala ge weetaaga. Mukimanyi bulungi. Waliwo omusajja yaŋŋamba senga nze mukyala wange nali simanyi nti alina amazzi. Nabeera naye ebbanga nali nteekateeka omukyawa olw'ekizibu ky'amazzi, noonye omukyala omulala. Naye
Nengamba kangende ngezeeko ndabe. Nengamba oba omukyala yategedde nti nno ngenda mu mukyawa. Naga nti omukyala yali perfect nnyo okusingira ddala ku bya bulijjo. Teyakalako wadde. Nampa ne gali amazzi agasinga obulungi. Ndowooza mugiraba Emumbwa. Leero yonna yonna ddagala. Oyinza okuddayo n'ogamba tosi temuli kirimu wolololo my dear. Bino ebintu oba tobimanyi birekere. Bino ebintu bikolebwa bamanyi. Bw'oba tobimanyi sirika otunule ababimanyi ffe twogere. Bannyonnyole ate nga tubannyonnyola bigenda bakolera kuno si kwefumba bannange. Bonna bagamba nti kakati wololo biki omanyi mu bisala naye gwabisala wakyali emabega tomanyi kisi kyosubwa naye nga kyoba omanya nti osubwa erizzi osubwa wota aserera wota afiisuuka osubwa nza kubuulira saka Emumbwa kano kalimu ebyamagero bingi nkubuulira. Oyinza n'okwesanga nti ebyo ebiri bye mbagambye si bye byokka bingi nnyo. Tewerabira nti oba osira Emumbwa olina gisirira ku luno olujjo bakayita batya kabya. Olina sirira kana akabya osobola okugira obulungi oba waliyo ne boneno bwaba bongodde nabo busira like okateeka ku sowaani n'osirirako n'omala n'okola kinoonya. Eno teriiko mizizo mbw ate wooginywa oba ofukamidde mbw ate kakati wooginywa mbw ate kakati simayanga biki nedda. Bino si byabasawo baganda mutusaasire. Bino si byabasawo baganda kati gwaddawo n'okiganda wazambu ate simayanga kakati jjajja yagamba wolololo jjajjawo gwamanyi naye. Ebino ebyaffe okikolera wano eno n'okola ki n'okinywa nga tolina n'ekimu kyokoze. Emumbwa eno olina okusira nga nkako tomusira by'amazzi. Eri omu abati eddagala ne mugamba tebikaawa nze nninza obinywa ne binkaayira sagala ddagala likaawa. Mukwano eno eddagala terikaawa. Ojja kugisira oyinza n'okwesanga nga oginywedde olunaku lulamba ng'eweddewo. Kati gwe alina ekizibu ekyo Emumbwa yaffe erina ewedde okusira. Wabula nga wenkisize wano eno siddama nti nojja kunywa nti nga lino lyensize nno. Oddira amazzi kitundu ky'ekikopo tampeko ekitundu. Ge mazzi g'oyiwamu ogundi mu kabya kano n'osiriramu Emumbwa. Kikwetaagisa okunywa ekitundu ku makya n'okunywa ekitundu akawungeezi ye tampeko namba olunaku. Then n'enkeera n'onywa ekitundu ku makya n'ekitundu ekawungeezi. Tolina mmala kulya ekikwetaagisa. N'okola kigwe olinywera ennaku ezo 2 bw'atalina bwagazi making sure olinywa ng'omuntu waali awo kubanga wandiraba embuzi n'ogiyita omwami wo oba n'ogiyita mukyala wo okukkakkana nga bakutte gataliiko nfuufu nga gwe mutwe omukulu. Bino eddagala kye likola. Saabakyala muyinza olowooza nti nno tubawa butwa naffe tubinywa. Bino ebintu bikola. Tekaawa ewooma buwoomi. Ate nga si kabbeeyi. Oyinza okugamba ebyo bya mitwalo ameka nze siziina mukwano. Sikikolangako babulira price ya ddagala wano mu vidiyo zange zenkola. Naye n'Emumbwa ojja gifunira ku mitwalo 2 n'ekitundu byokka ng'ogenda ofuna wota. 2 kitundu ng'ogenda weefunira wota. Agasamuuka n'agaseerera. Oyinza okumbuuzaayo aganaanuuka ganoonyereze.
kawooma nno oba toyagala naleeterawo kane. Eweddemu kati nze mmaze okujjanjaba nginywedde ekoze eki eweddemu. So kati gwe naawe ali eyo bino obyetaaga. Leka kubeerawo mwaka ku mwaka oli awo kinfenfe jabula akuuta. So mukwano gwange teeka akalagala kammwe abakyala bwagazi mazzi gasamuka gaseerera aketaaze mulago 2 nga ku kyaki ya Kakande awokka wetusangibwa. Kuba bukubi simu jangu okwekimire ojja kubanga ate okomawo okwebaza ng'otwekikidde. Nze kankubuulire abasinga mukomawo okwebaza nga muli mbuto which is okay kubanga era ebivaamu byebyo osiga okola ki okungula. 0704737114 773 36951. Ezo namba z'essimu z'obayitako zonna ziri ku WhatsApp. Tuba tusobola okwogerezeganya, tusobola okukolera delivery wonna wooli. Bagambye sente 2 zisobolwa buli muntu yenna. Ne woba okola nnusu 20,000 olunaku tekigaana terekako 5 paka wooweza 2,2 neyefunira ekirungo otuzzi. Ate nina nekyesibagambye timulimu n'akalagala kaffe kali kemusinga okwetaaga. Gwali eyo okategedde kyemmanyi ntera okwogerako ennyo. Mubeere bulungi, mweraba.